Agnes Nalukwago okutuusako alipota embeera y'obudde wano ku TV yo. Enkuba ekedde kufudde emba mu bitundu by'eggwanga ebisingawo bungi nga mwetobese muno okubwatuka okw'eggulu. Wabula ate weziweredde essaawa 3 ez'okumakya Kasese ne Tororo zibadde ziwezezza millimeters 11 olwo Mbalala millimeters 9 n'obutundutundu 6 so nga ate Kotido millimeters 8 n'obutundutundu 8. Kino kiviiridde ku empeweevu ezikuntanga ziva ku Ssebuyanja Buyindi okuyita mu kagolomolo ka Mozambique okudda mu bitundu by'eggwanga ebisingawo bungi era nga n'olw'ensonga eyo olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubale olwo wasigadde obudde bujja kuba bwa kiddedde nga ne mu biseera ebyolweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisingawo bungi wabula ate ebbugumu erya waggulu lijja tukira ku degrees 28 eyo mu bukiikakkono wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutukira ku degrees 26. Betugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi ne Paris tubisuubira okuba n'enkuba wabula ate mu Dubai tusuubira akasana okwaka nga mwetobesemu n'ebirenga n'ebbugumu lijja tukira ku degrees 37. Ebyo betusobodde okufunirayo okuva mu kibuga ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nkwagaliza weekend ennungi weeraba.